uli mbiri gwa Kristo egwekwese abantu bajja gaana okulokoka bwe banamanya nti eno munda yaffe wali abakola ebintu ebikyamu singa gabadde makaago nga abagenyi nga naye ku kyalo kuwobeera waliwo akabira waliwo akabira ke bayitako okujja okukyama ewuwo naye nga mu kabira ako mulimu ababbi abeekwekamu era nga batema abantu babbi bali awo bali ku kabira kalinanaganye n'ewuwo naye nga buli ayitawo tabawona batema abantu babakuba obutayimbwa babakuba pavers ne bababbako ebintu balina ne bebatta bali awo ku kyalo ewuwo okuva ewuwo half a kilometer oba kilomita emu webekweka akabira nga mukamanyi kali dangerous kati nze mbuuza okola otya oyina abagenyi baagala kujja kukyala wuwo olwamuwalawo nyate we bayita olwamuwalawo baagala kujja oyinayo okukyala waliyo abagenyi abajja nze mbuuza obaleka ne bajja ne bagwa bugwi mu ntata oba ovaayo n'obalabula n'obagamba banenga mujjeeka tubasanyukidde nnyo nga mujja ebyo bye nayogera mu 2005 bwe nali nga nkola operation clean the house era nafuna ataaka ezifaana bwe lwaki oyogera ebintu ebijja okutiisa abantu okulokoka abantu bajja kutya okulokoka beekwekamuako abantu bajja kutya okulokoka ani yagamba nti abantu bagaana okulokoka olwekyo ekyogeddwa yesu yaba akikoze omuntu alokola bamuyita yesu omuntu yekka asobola okulemesa abantu okulokoka ng'ayogeddwako nti yakoze ekikolobero oyo abamuyita yesu era nze olunaku lwendiva mu bulokole ndukubuulira lwendiraba nga bawandiise mu mawulire omutwe omunene nnyo nga guli ku front page nga bagamba yesu yakutta omuwala n'amukola olubuto lw'abalongo temugenda kuddayo kundaba nga ndi mulokole nga yesu yakutta omukazi ne baleeta obukakafu nga muvaamu naye bano bamulya mmere tebatandise eggulu bikola ayasooka okukola ekikolobero ekyali ekinene nnyo ekyalilemesezza abantu okulokoka bamuyita yuda isikalyota eyali amu yesu olukwe omutegeera otya omuntu ow'okulusengeri bw'ati yakwatanga ensawo oyo nga mwamuwulidde nti yamuliddemu olukwe n'amutunda yamuliddemu sente abalokole bonna baaligudde bugwi kuwono bagamba yafe obulokole tubulokole tuvuddemu buve gotegerira yennyini ate yamutunze yamuliddemu olukwe nze sikyalokoseeyo balokole basumbamu kyabadde batambula n'emyaka 3 tubadde tubalaba nga balebera naye wano ate yamuliddemu olukwe nze sikyalokokedde ddala ku yuda ensi yonna kwe yaligwiridde ensi yonna teyalizeeyo okulokoka ku lwa yuda naye nkubulira ekyaliwo okumanya katonda alina amaanyi agalokola ye yalokola wangi waayita emyezi eki nga yuda atunze mukama we abaalokoka baali 3,000 ku lunaku lwa pentecote lunaku lumu 3,000 nga sitoola eri yonna bagimanyi bagiwitness yali mu mawulire headlines front page muyigirizwawe yamuliddemu olukwe yabalemesaako okulokoka nolekyo abantu abeekweka mu ekyo balimwe okukuuma ebivundu nga babikuumira mu kkanisa nga bakuumira ebivundu bakuuma obutemu mu kyaki abaana bali eri babeera bakwewuunya bavictimu kakati tubulireyo kati okoze effort ekavalinga mukwano gwo yo tugiwulidde bo bano bavictimu bataasa ddi bo bavictimu effort ki yokozewo gane kampite ku victimu ono mugeba neki ekiriwo tukuyambye tutya bo bavictimu mu myaka 3 agayise wayitayo bameka otubulire effort gye wali okozeewo n'ogamba victim gundi namuyita oyo twamuyamba tuti victim gundi namuyita oyo twamuyamba tuti victim gundi bo babeera tebali mu kwewuunya eri gye bali kuba babiraba nabo babiraba ne banyenya emitwe ne baviira ddala mu bulokole ne bagwa ne baga sikyalokokedde ddala ayi n'oyo yali tuyambye bw'ato bw'ayogedde akimanyi nze nyina ekyenda ekivaayo akimanyi nze nteekayo pampa omusajja oyo ayogera ebyamanyi obulumi bwe tuyitamu bali eri bakaba maziga nabo otaasa omu ng'oli mu kutaasa omu weerabidde ate abali eri abakuba emiranga bali mu kukolimira abaga naye omusajja oyo ali baalaba ki ne we tubeereramu kunyigirizibwa okwenkaniddeawo asigala awolereza buwolereza